eddungu erisinga obunene mu nsi yonna lirino litandise okufuuka ensi y'ennimiro n'emiti egyakiragala okukamala abantu mwe bagenda okutandika okulimira. Tuli ku CBS FM UG omukati guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala weebalire ddala tojjangooko. Nze Emi April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde. Eddungu eryogerwako limanyiddwa nga Sahara Desert nga lino nno lisangibwa ku lukalu lw'omuddugavu eri mu bukiikakkono obwa ssemazinga w'omuddugavu. Eryogerwako ligaziwa okuva ku nnyanja emmyufu mu bugwanjuba ne ligenda okutuuka ku Mediterranean Sea mu mambuka okutuuka ku Atlantic Ocean mu bugwanjuba era nga liyita mu mawanga okuli Niger, Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Sudani, Ghana kw'otadde ne Tunisia. Okusinziira ku byafaayo mu myaka 11,000 emabega lino teryali ddungu wabula kyali kitundu ekijjudde kiragala ddugazze obulungi ng'omuddo, ennyanja, emigga byonna nga mwebiri era nga lifunira ddala enkuba emala obulungi. Naye abaffe ekyali ekitundu omujjudde kiragala emigga n'ennyanja ate kyajja kitya kifuuka eddungu ate si kalungulungu wabula erimu ku malungu agasinga obunene era agasinga okwokya mu nsi yonna. Okusinziira ku bannasayansi Katonda yatonda ensi eno ng'ekyukakyuka mu mbeera z'obudde. Bannasayansi bagamba nti waliwo ebiseera enjuba n'omwezi lwe bibeera nga bisemberedde nnyo ensi kwe tuli naddala mu mwezi ogwo ogwa January oba guyite Gatonya. Kakati emyaka mingi nnyo emabega waliwo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde mu bitundu bino ebya Sahara era nga kino kiva ku maanyi ago agafugira mu bwengula ekireetera olumu enjuba n'omwezi okusemberera ennyo ensi era nga kino kiba kikosa ebiri ku nsi ne wansi mu ttaka era oluusi ye musisi oyo gw'owulira kubanga olumu omwezi ogwo bwe gusemberera ennyo ensi wabaawo okwegugunga wansi mu ttaka n'ekivaamu ne kivaako okuyita kwa musisi n'enkyukakyuka endala mu mbeera z'obudde wano ku nsi ne wansi mu ttaka. Kakati ekyabaawo olw'enkyukakyuka y'embeera z'obudde n'obutonde emyaka mingi emabega kyakosa nnyo ekitundu kino ekya Sahara era ne kiviirako emigga, ennyanja n'ebyakiragala okusenguka ekitundu kino n'oluvannyuma enkuba neefuukira ddala ntono n'ekyavaamu n'erekerayo ddala okutonnya ekyaleetera ekitundu kino okufuuka eddungu. Mu ngeri yemu okusinziira ku bannasayansi omwana w'omuntu naye yayambako ekitundu kino okufuuka eddungu naddala ng'akikozesa okulundiramu olutentezi, okwokerayo amanda, okutema emiti n'ebirala bingi ebyaviirako ekitundu kino okufuukira ddala eddungu eriwuniikiriza. Naye abaffe ate kati entabwe evudde ku ki? Ekitundu kino eky'eddungu kiddemu okufuuka ekifo omuli kiragala. Enjuba yazzeemu okusemberera ensi n'omwezi. Waliwo ekyabaddewo mu butonde nandiki? Bulijjo omwana w'omuntu bw'atatudde buli kaseera abeera ayiiya era afuba okulaba ng'ayiiya amagezi agasobola okumuyamba okuvvuunuka embeera. Era mu ngeri eno omusajja okuva mu ggwanga lya Australia amannya Tony Rinaldo mu mwaka 1983 yatandikawo enkola emanyiddwa nga Farmer Managed Natural Regeneration mu bufunze FMNR. Mweno yatandika okubiriza abantu okusimba emiti mu ddungu lino era okuva olwo abantu naddala mu ggwanga erya Niger ne batandika era ne beefunyirira okusimba emiti mu ddungu lino okusobola okuddamu okulifuula ekifo eky'okwesiima. Olwaleero eddungu lino likyukidde ddala kubanga kati bw'olitunuulira litandise okufunira ddala kiragala ddugazze obulungi era nga singa omwana w'omuntu anyiikirira okusimba emiti eddungu mu Sahara lyandifuuka olugero era abantu beeno ne bafuukira ddala balimi n'ekitundu ne kitandikira ddala okuvaamu emmere. Wabula okusinziira ku bannasayansi singa ekitundu kino kinaakyusibwa okuva mu ddungu ne kifuuka ettaka okulimirwa emmere era kyandikosaamu obutonde bw'ensi kubanga enfuufu wamu n'empewo ebifuumuuka mu kifo kino bigenda mu bwengula ne biyambako ebitundu ebirala okufuna enkuba. Mu kaseera kano yiika
obukadde 5 mu Niger. Mu ggwanga erya Niger zisimbiddwako emiti egisukka mu bukadde 200 mu pulojekiti eya FMNR eyatandikibwawo omusajja mu Australia Tony mu mwaka 1983, era ng'eno ereese essuubi ddene nnyo kubanga kati eribadde Ddungu nga nfuufu njereere era nga ttaka jjereere litandikidde ddala okufuuka eryakiragala, era singa kigendera ddala mu maaso bw'ekiti ebbula ly'emmere mu Afrika lyandifuuka olugero. Bino nno bijidde mu kaseera ng'abantu abasinga mu Sahara balunzi era ng'abasinga babeerawo ku kulya nnyama ya bisolo. Mu Ddungu lino mu ngeri yemu evaayo nnyo n'omunnyo gw'ebisolo oba ebinnyo bino ebiba byekutte ng'ekisula ebiwoomera ennyo ebisolo nga batera nnyo bbiwa ebisolo ne bitandika okubikomberera. Ebinnyo bino w'obitunuulira mu nkula yaabyo bibeera byakulamu ng'ettaffaali, era ng'omunnyo guno ogw'ebisolo bagufuna okuva mu mazzi ago oba mukka ogwo oguba gwekutte mu ngeri ya ayisi. Mpozi n'omulala bagusima mu birombe mu Ddungu lino naddala mu masekkati gaalyo. Abantu beeno ekyandibadde emmere yaabwe bayimiriddewo nnyo ku kulya ennyama naddala ey'eŋŋamiya, ey'embuzi, mpozi nga kw'otadde n'enva endiirwa. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko. Nze Emmy April Nakawombe. CBS FM.